Kali mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutwegattako n'okubanga mutugoberera agange nze Waso Emmanuel obulamu bugamba butya. Tulina Beef Organic the award winning doctor People's Choice Award nga bulijjo ye mujjanjabi ku 0752 Dr. Genda yakujjanja bobere bulungi nyo bere mulamu. Tulina brand shoppers Yugi batunda ngoye bwamala okubeera omulamu ogenda shopping engoye za Christmas nabagambe mwenna bane mugulira abana engoye okuva brand shoppers yogana n'omukyala Eunice nafe gye tugule engoye kati Dr. Sujjo okulabu baba bwe tuzura besati za sati yamani so genda yo yambale bulungi onyume ngoye za Kenya zibaleka baba kasati president bwage nsinyirira arenjagala shopping abiri ebintu biri ebiddako bimanyi bayina buli kimwe ekyabato ba baby byonna jagala nkutwalewo buli kimba kikuwe amukulu oyo mugayi tujja genda first class njakwogeramu ne mukyala wange okay tugendeyo tushoppingira abana bafu tuwe ku namba ya Calvin Cares. So onkubirako ku 075 okay. 798 okay. 60 69 abatunonya ku WhatsApp yaffe yavaako katuli ku MTN eri 078 51 83 050 oba tufuna buterevu. Yeah, that is it. Enaku zino waliwo obuzibu bw'abaana babula. Nasooka kukola story ya Namitala myaka 6 nga talabika. Nenzirako nenkolera Namata Shukura emyaka 4 tebamulabako. Naze mle receiving family na nengamba nti bamaze emyezi 10 tebasasulwa tebalabika bano banamata ye agendera mu company recognized Maghreb agency nabalala what is the problem tebabulira nti muzinda bawulira Saudi Arabia banji ababuze chichi waliwo Noah Middle East consultants yes eyabula omwalo oyo ya trending anyo ku media yakola ka video banange bagenda kunzita bichi ebyo story ne tujikwatako twagenda okuddamu okumunoonya nga tumulabako nakati kyakatwalira family emyaka kati ejijjudde ng'ebiri nga taddanga mu kuwuliziganyizibwako waliwo n'omuwalo omulala era batwalibwa makampani era naye yabula mu mbula eyo banji ababuze sagala ganti omu waliwo ne betutamanyi nenga family jeziri actually nabadde era njagala kuyita abantu bano tubajjeyo family zaabulwa abantu baabwe yes zifuna one by one cases zagenda ne mu ministry nga teyina kyakola ebbaluwa tuziwandiise ne zituuka ne ku embassy tetufunanga kwanukulwa chichi abantu baffe babulirawa okitegedde yes abantu baffe babulirwawa abantu ne baba bafa Calvin zeni receiving amasimu lunaku actually bane kwekyo eriyo ne mama wange omuto yabulire Jordan yabulire Jordan mama wange omuto kati mama president watukiro bulire Jordan ola baba latugenda kola tusi yabulire Jordan family ya kamalo mwaka mulamba temuuliza bulira okitegera Chambindi tetumanyi oba yayita mu company oba yagenda atya kuba teya communicating na muntu yenna family ngamba nti omanyi kayanja mama ogundi ne gundi yagenda Jordan namba ngendo zikebera za Jordan nete tumanyi makubo ge yayitamu nete tukyamuuliza mwaka mulamba so bantu banji ababulire ebweru kambuze ekibuuzo ensonga nga in fact wano government yabuze bibi nga be Dubai babule tugamba why bye agent kati ditubalekera mwako ne company zi registered lwaki ziri mu tracing abana bano omwana bamuzingira mu dungu nabula sweet tewaliwo monitoring system tugenda tizale magezi bino byenjogera n'aba company agatwala abantu ebweru bulijjo twetaaga monitoring system waliwo essimu ezikubwako okuva ku embassy eri amayumba gana abantu mwe bakola sizira kuba olaba naffe abangala obiyambi tuba ku embassy ne batadda tewaliwo call center waliwo ekitracing ati omuntu ono takommunicatinze n'abantu be company ddala zimonitalinga abantu bezitwala abantu ebweru oba ekya monitoring boogera kyogere tekiriiwo ekya monitoring tekiriiwo naye gwe kyoba omanya buli mwana agenda ebweru company evunanyizibwayo kusasula kasente aka monitoring ne boss we job order tebajja approvinga ku embassy nga tebamugjeeko kasente ako ka monitoring yes ne weewuunya abaana bajja babula kati baweze abo nno betwogerako olwaleero be batono ddala batono nnyo abaana namba nnene nga bali bweru eyo baayitana mu makampani agabwewa license naye nga famire tezizeemu kubawuliza
webali family zino zi complain gazigamba bazigamba ma company ga responding kino kali ngeno family ya namata bagamba ma group babuza buze funda fe kugambye twalina omwana yagenda ne Middle East Mr. Gordon ne mukubira na ngamba ne kati nkole ntya kubanga office egamba yadduka mu nyumba kati nze mujjewa atenga nayo laba tayina kya kukola wano wetwagala okupiningira embassy kuba yeyina okukola bino embassy yaffe eya Uganda eri mu ggwanga lya Saudi Arabia efuna obuyinza okukola emirimu gyayo tetumanyi lwaki gavumenti ya Uganda yateeka embassy mu ggwanga eryo kuba tetujjayo mafuta tetulinayo bya busuubuzi bivaayo business gye tukola ne Saudi Arabia y'abantu baffe ba maidi embassy labor sector labor attache bajongera amaanyi efuna amaanyi agakola emirimu gyayo oba bajongera budget bantu babeere ne monitoring unit ekola eri active seye ebigambo nga sente muzirya naye nga temukola mulimu mutuufu ebitongole nga kiyuwera nakulabayo juzi ng'oli ne roni ebyokwogera nti bamonitalinga abantu abagenda ebweru baleme kubyogera bwogezi ng'eriyo famire zinoonya abantu baabwe baabatwala ngaye nga tebayinza kuvaayo kunnyonnyola abantu abo baluwa banange tebannyonnyola twagala tulabeyoko ku bawalabu ntono atwalibwa mu kooti ennyumba ekoleddwa saaki ng'omukozi talimu mu nnyumba mpulira bameka abakozi abali ebweru nja kulaga ku mabaluwa ge tuwandiise n'abalala companies nga wa company ne tuwandiikira foreign affair ndi omuntu ono yagenda ebweru family temuwuliza kati bbanga bweriti so families zikole ziti ezitali Saudi twagala 20 embassy yatuteko ku muwalabu mu kooti kuba bebakweka abantu baffe bino byebintu omuwalabu kwagenda okusinziira okuwamba buli omuwalabu lwabeera nga omubanja ebbanga ddene agenda okulaba omubanja mwaka oba mwateeseganya akuterekera sente kyakolanga essimu ye agijjako kuba tayagala okommunicating n'abantu bagenda kuwa buvunanyizibwa kuba tayagala kukusasula bw'amala okujjako essimu n'ennyumba n'agiggala n'obeera omungu okola ng'omuddu twalina omwana e Jordan wano nga bamuggyako essimu family yagenda kukyala n'akyala ne maid ne beesanga n'alingiza kadinisa nagaba nsibidde eno n'enyamba communicating n'abantu bange namba zezo nga tebamwagala nakubeera nakwogera na mukozi akyadde waka kubanga bamanyi nti balina bye bamuyisaamu ebitali bituufu so kati abantu ng'abo nkusaba tokkiriza muwalabu kumubanja myezi gisukka emeka ekinene nnyo omwezi gumu eba ebiri butegeera nti omuntu oyo si musasuzi naye omuntu ono buli lwanaamala ebbanga abaana namba esinga nina ne gwenjogera naye olwaleero muwalabu omwana mubanja emyezi 15 naye naye yamuggyako essimu tuyita kuya boosi wo okwogera naye kuba tayagala bawiwa amagezi kumuwa amagezi olaba buddu we butandikira bagenda kukuwamba nga basinzira ku ssente zo muwalabu buli lw'omubanja ennyo buli lw'obeeraawo nga takusasula olyawo olinga atategeera ogwo musaala gwo asalawo kukuwamba buwambi n'abalala babattira nayo nga tetumanyi kubanga nabo ssente zibamenya ng'ovudde ku kyokubanga omusaala kikulu ensonga kyenda like ntera okukyaza ku baana abaana bitagamba nti balina ennaku zibatera okusaddaakiramu abantu biki nsonga ki endala eziri awo lwaki abaana babula ekyokusaddaaka abantu sijja kukiwaako nnyo bujulizi naye ng'olaba bannayuganda abaffe bennyini be basaddaaka tulina n'abali mu makomera lwa kusaddaaka abantu naye abawalabu be tumanyidde ddala nti bampisambi bayinza okubulamu akasaddaaka kiyinza oba ekizibu tebayinza kubulamu kasaddaaka so eyo mbeera nayo gisuubire kuba olaba abannayuganda baffe wano betumanyi for God and my country Uganda basobola okusaddaaka omuntu mujja kuvayo mu nnumbagane naye tebaliiyo mu makomera bakajubika to tebaliiyo sigwa kusaddaaka kati tumanyi nti neeri waliyo abantu abalina emitima gitya bwe gityo era abalinamu embeera bwe zityo naye wano we twagala okupiningira embassy era njagala abantu bano bonna abaze babulwako abantu baabwe nga tebabawuliza bakomewo bajje gye tuli kubanga batambula amba assistance eganye bajje gye tuli tulaba abantu bano bayinza kuyambibwa batya
ebintu bino tubijjeyo mu kamera ndi bino byonna monitoring units ze bagamba nti zikola embassies na bikine government measures zegenze yongera ku embassy zikola ddi ng'abantu babulwa abantu bagomanye okubulwa omuntu okuzaayira ebweru kinene nnyo oshegera so abantu bangi nnyo ababulira ebweru nga bw'okiwulira naye nga embassy ya Uganda tevuddeyo na kutuwa kipapula kirambulukufu na kututangaza mu mbeera yonna nti omuwalabu ono twatuukayo mu nnyumba ye ne tukola search mu mwana taliyo lwaki omuwalabu bw'aga nti omuwala simuyina yadduka mu nnyumba mukikiririzaamu nnyo ye omuwalabu mutuufu bameka bobbe boogedde nti yadduka mu nnyumba naye nga mu nnyumba mwali ng'omuwalabu amulina mu nnyumba naye ng'agamba buli amukontakti nti yadduka obunafu businga kuwandikwa embase ku amakampani obunafu busingira ddala ku embase kampani kijjemu lwaki ne kampani ezivunaanyizibwa ku bantu bano mu mawanga eri zeetaagamu omukono ogw'amaanyi kubanga ono muwalabu tajja kumonitalinga muwalabu munne 100 ku 100 so mukono omw'amaanyi embasi okulaga nti kampani eno ekoze omulimu gwayo tujja kuba wano nga tuli mu kibuza bantu kisaddaaka bantu baffe gye bagenda okitegeera bino tubyogera ng'ebyokusaga naye abantu baabulwa dde abantu baabwe wano babuze bo bagwawo teri amanyi mayitire gaabwe so government ya Uganda eveeyo nnyo okumonitalinga abantu bano babulirawa si balwadde so oli nti afudde ekyo kitegeerekeka naye omuntu ogamba nti siwuliza muntu wange mwaka simanyi gye yalaga gomayi bwe kiwulikika gomayi bwe kibeera tomayi oba mulwadde oba yakola ki oba gyali oba taliyo ne communication zakola ki ekyokubiri bantu mmwe nammwe abagenda ebweru mukakase nnyo nti osharinga contact ya boss wo ne family yo contact z'abaana abo abali mu nnyumba eyo abakadde buli kyosobola okukwatako nga okutresinga naddala enamba z'amasimu zaabwe gisharinge n'abantu bo e Uganda abantu abakutwala ofiisi ekuvunaanyizibwako bifaananyi ebyo ebyabwe ng'oli nabo bikubo biweereze baani obwo bwonna bwofuna ku document zaabwe buwere eno bannayuganda banno omuntu akuvunaanyizibwa kati nabyo abikuuma birungi enamba y'ennyumba amagezi ago twalinga tugabawa in case nga bakugyeko essimu waliwo wetutandikira oba waliwo famire wetandikira gwe bwe ncontactinga omwana ne ncontactinga boss tekuyinza kubulako wa mutima mulungi ayinza kukumpa kubanga tubadde ne coincidences nyingi ng'abaana babawambye mu mbeera eyo boss n'omuweza message n'atakuddamu naye nga tuyita ku ya mwana communicatinga naganze baba yamuggyako essimu nenze omwana simuyinaako buzibu nja kumubawa mwogere naye era n'amukuwa nagamu naye banjijjako essimu naye gye ndi ono omwana muna yanyambako ye si wa mpisa mbi so abantu abo mufune enamba zaabwe muziyalinge n'abantu bamwe tuba ne we tutandikira wow that is it ono Calvin Kayanja ababulijjo okuva ku Immigrant Services akwanga tugudde ensonga bezitambula beera bulungi kale